You are watching BGPtv, the Father's Heart. Hallelujah.
kitundu kyonga ne mu linnya lya Yesu. Tuyita omusaayi gwa Yesu okumamira, tuyita omusaayi gwa Yesu okwogera, tuyita omusaayi gwa Yesu okuvuga, tuyita omusaayi gwa Yesu okumamira, omusaayi gwa Yesu guwambe guvuge essaddaaka zonna ezikolebwa mu kitundu ekyo. Omusaayi gwa Yesu gumamire yita omusaayi gwa Yesu ekitundu kyonna. Yogera eri abantu abafugira mu kitundu ekyo. Yogera gamba mu linnya lya Yesu gubayitirako omusaayi gwa Yesu gubeera akabonero ku bwenyi bwabwe, gubeera akabonero. You are watching BGPtv, the Father's Heart.
kuyita omusaayi gwa Yesu okumaamira, kuyita omusaayi gwa Yesu okwogera, kuyita omusaayi gwa Yesu okuvuga, kuyita omusaayi gwa Yesu okumaamira, omusaayi gwa Yesu guwambe guvuge saddaaka zonna ezikolera mu kitundu ekyo, omusaayi gwa Yesu gumaamire yita omusaayi gwa Yesu ekitundu kyo. You are watching BGPtv, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi, ebifaananyi ebirungi ne vidiyo, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo, saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu, bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola, omuli embaga, okwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era ebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina, ate nga bapromotinga n'abayimbi n'ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi, abalokole abataswaza mukolo gwo, bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gw'azaagala ku DVD oba ku ka flash, oyagala nnyimba za mikolo, za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa, gwabaagala bakubire ku ssimu noti 7758681 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents, excellence, integrity, time and hard working.